So Frank, what you watching about it? I'm shooting a video ya Prince Omasa. Video no ngapi budget hii? Prince Omasa yakola mu ba offer. Mulala. Enyama tukisaze ebyokunywa ebyenjawulo webiri biri mu security wa byayo. Yo yasazeewo abantu basanyuke. So nabagulira nasala embuzi musanvu nasala lente bia kwetu bameka siwani. So Franka, umukolo ngo mushootinga why your script ya dictating? Of course nze ntwala ku yange kama ku script. Nene muguliramu wajibayinga atugenda baba naye kuteka mu kantu kenga ndabo bakajamu. Video ne balina abantu abangi bazibu kibogifuna mu bantu bangi. Nze ndinze n'abantu abangi banga era I know how to control people. Okay. Frank anatukuka kuba tukuha hijackinze bwa hijackinze. Umuntu wa video right now. Gojisubira otya nabyanja uche biri mu video ne ebyandi bade mu video ndala. Video gira kuba yakabinyo na giyinatide. Massive. Matuduka akufuna Frank ajja oli wa beyi oseera akolera bwerera akufuna atya. Ogaba offer. Si wa beyi. Toseera ayisiga nkula kintu ekijja mu budget yanga. So akufuna atya Frank maybe atandika alaya aba Frank ajja lebo ne kadajja nakuma. Akufuna atya akusanga wa. Ndi Salama Road. Kabuda stage. Mubi omuntu ajje makindi nanonye lugudo beta Salama Road. Mu junction wa Kibuga. Junction nawe ta paka Salama Road akweza ku Frank ajje bakujala Kagodo. Asana ko esanchiga. Ngatuduka kamera chekoze. Kama ile koze bajita Black Magic J2 latest. Ekuba 10K 4K. Ekuba 4.6. Okay, ngatuduka Frank ubako besebeli abantu. Tukutosa ni emirimu ngero kubasa nyembe. Mwenda balaba Star TV mwana nyongere ndala kuwagira TV. Kama bamusa. Amina, webade Frank ajja kuva mu Jala Film CEO, Jala Films omukulu ono. Shoot ko shoot. Amina, oli musajja musiramu. Saba abantu wabuzeko soga. Okobotya baba. Anze ndikunizira buzibona. Abantu bala musefu buso mulimi lwa ifu lwidinda obwebwenge lwekamuli lwebudondo. Bwana mwana bali nga basoga bana mwana musoga nzala ya basoga mwana wakula ndaino na bali bana kode basubira bana kulungi zendie no mukampo andikeza kufuna kwa mtu ya muziki kubatuka. So Prince Oma ndi kwenda tu omuntu ategere tubadde tukola ki watu bayita ikola ki omuntu ndi kwenda ategere kye tuli kuwana lero kye tuli lero kye tuli video shoot dendi shooting album. Okay. Ndi shooting video ndala kunda so oliga ita video ndala kundala ulikwenda kuweza ki kyo oli kulubirira chendikeza ko kulubirira ndi kino kikachita what they call an organized management and organized artist. Kitegera omuntu omwembi kasanga ali organized yakwamu nemba dange ndi nomazo kati wikeira ku kole video kati chendi mwenjo. Okay. So Prince Oma amaze ibaka kinyizo Prince Oma mwana mtu mu industry era ba just after mukisana kwa kwenye kwanga abantu abali abaza music wa Uganda bamwenzi kino kya mukisana okubanga abantu baza mu music wa kaba baza ku tambo ebazanye wa kwanga sanga kyo kino bange kana basimu kiwandika bomu wali solo nede no album bambi ilimu abantu bangi ilimu Andre na Yesa Omanra ina nange free writers in the album. So ndikwenda omuntu ali kuona TV sawa no ali ebudondo ali eiganga ali emafubira ali watu wanaona ategere Prince Oma sisi mweta music alikwenda ku music kuida kufuna sente alikufuna bakazi okwemba kwange kumbambi oninge engeri gende kola mu okwemba kwange tini kola mu ndi kwa right now obadi ndi kutamu sente ndisubira okukwira kata investing era right now ila tukendereza ino bivu bitono no byenjire ku shege ni mu club stage yayo ino shege era ndi kwenda just what I'm doing right now I'm investing I didn't do that because sometimes I'm just for different reasons what type of I'm doing look investing oboneka ino ngo muyimbi atatya kuba Uganda umfuluma ina amawanga agenja nchito how do you manage to keep the music okuba nti atambula e Kampala nokuba nti you're not always in Uganda okuba nganya bana mawulire ngai mu abane okay nganya ba TV nga starting ekigunda ine enenda
n'aba ni management eri organized ngwaki tumusatambula mbona mukwano gwanga semwanga akola ki omusaadde oyo muyaye ino mwidi semwanga mwidi semwanga omusaadde oyo ambeere okumuntu aliko n'abasaadde abanange okutambula muzika omusaadde oyo alikirya kyokoba omusaadde azira buzibu nabona abasaadde abo nabairewo bayambi abaana banjawulo bayambi abembi bangi azira buzibu nabona so tutunulire ng'omuntu alaba tv tutunulire nga Prince Omar Tukuta olina kolabo ez'enjawulo tutunulire emabega kwa mawulire gavaayo galaga oviire mu kwemba family kuganya okuyimba tekyagala kuyimba baagala okukonsentrate kusoma kyekyagwawo nayinga music nayina engeri nakyukamu nganza omuntu nengamba now let me allow the spirit of music entwale so dreads came in nga nange njamanyi nga there I had less knowledge about the music kati kitange yalaba dreads nagamba mwana wange akoze eki angenzeeko mwana wange angenzeeko atanze kukamuyaayi bangobe waka nzu yo siri waka music video but after some good striving hard and him seeing me on TV he's the guy kati yawanika ku TV nagamba mutabani wange omulaba kolabo yo ne Spice Dana kyekigitta kati wogitunulira olaba omuyimbi aliwo ataddemu amaanyi kyekyagitta kolabo emanyi kati kolabo nungi nga tuduka because time against us tera tuduke bipesi byolina 2019 na management ayagala okufuna bookings ne music oba mufuna batya so Crown Records 2019 starting this month I'm relaunching my brand Namanyi Magic. I'm signing different artists, I'm giving out passes to different artists abato. Okay. Never see serious sessions no kukola videos zenjawulo avuka abaina nyimba tunga mukwatagana bulungi buzime chiko bajamu Uganda oshege bane Prince Omar Taina manager. He has a management behind him. So okay. I don't call it a management. Bantu banja bapati. Ani akoze video? Video ya live. Jala live akoze videos zisinga ku 10 hapo yakakola 70. Lwaki jala live? Jala live video so. Okay. So he accepted me before anyone accepted. So akolera bwerere oba offer. Artists ngambo okola kana muntu mukwatagana bulungi mutamu Uganda nadika tije kitange mulamba. Okay. Yeah. So ngatuduka wakati musembya abantu tubengo wakapera tuduke. Obaka mwesembe bananga balaba starting mu chikunda banibagala nyo thank you for supporting Prince Omar and I love you so much. No music no kwenkola banangi kubanyo that is organizing a videos enkola ne audio kwenkola abatuke ko ngabitukola bina birungi. My money take it as if you sing for me I'll sing for you. If you do it for me I'll do it for you. Oh your mama tell it chimulema if you know your mama. My money take it shake it. My money take it as if you sing for me I'll sing for you. If you do it for me I'll do it for you. Oh your mama tell it chimulema if you know your mama manya teri chikulema bikwana buli kalungi kakugwana love you.